Chairperson with wide proclamation for this morning. The BNG Yargam and the BNG Yargam. Kureka, Ukuna Naga, the whole in Mahu. Na itashiteka kiteso cyo kugira ngo umuntu tubene tumanya amazina je then na stage banyita Didas Luanga Charles konga stage name indurasta chaza abantu nibyo bakumanya abo kuba hakabaho sore kubateko mu story ngeje hakabaho incident emwe kandi nene wanje umwete chikujugiza yakuna accident ya accident bandire simungo no manyo muntu hapa kumanya bizina so amazina agajaste agakozesa stage kugoga yandanga mu nzuzitu no baza unagenda ngamuntu yawe ninga umuntu ungechizo sambo yaka bagendanga mu munshaho bashomeho izinero babeni yo bagamba kandi shange taformanya bueno umufu nanisha abantu banze kwa tuyanje nende kwa biza magazino Musasa nchirichea urukiko rutakawire andi bashaka Mr. Speaker tungo kokora oragemu ari cyo amazina gitu stage name ndizina riyonyeje nenangwa yawe nuje tikatokora asa gukora kuko yakuba ati uko yanzura ati sufatuna aha ubishe muri nandi kamagira izina rye sebo nani kushaka ngo yaje yes usomye mutura n'imvura okay nuri hata amazina gasiri cyo kuvuga hata na so nani shaka mureke tuteho twandika amazina gitu ukana nibashaba n'ikindi twapirwa twavugana bari abashijaba uri ukwaza kurata batwumvaninge twakwasa kuba bandi umubanye tugeze nomanya ibintu byakuma ikijya turendisize naraba mu ikijya bateganisize no kutatera membership tumajara identikadi tumajara chize tuchukuri kunguru ni chuko ya nzora na titizo pe mshaya yini kono mshaya yake na nawe anga simu umusasire wani janu ya bose ni tukumanya na nyamu tukumanya kino kumanya hano ya konga kwa ya joro kumpa kandi sabe nawe ndaba cyase ko yanjura kandi ndakumanya ndakumanya yanda kandi kwani yewe yewe yo muntu amyakora mukigaga amazima atakwepata kwani kandi rwanda ndakafira hano yo timoshongozi ndi presenter ndibasaba mu hano ya mungu mutiri yo munyamakuru munyurukazi kandi gambe kucyarikare ebimugamba yatakwena ndakwetaga munyamakuru ishobora kucyarikare bamwe soko muri chama cyane rusi nchikwate ikigamba mpeho mutakashi mutakwenda kandi shange interest yezo ko zaba page na bahezo tukuzere nije Nelson akatukura DJ Nelson awamishogentuwa ni bwana UBC Western Kahona program Saturday Dance Mix Natasha Nina Omuchiro ndakumkasheshi nikaisa bishoboka era ni abamwe shobora byari ntakabare bavuga bingana bishobora byabwine ni Jobas bishobora byine Megaton bishobora byine njyasha nabandi byine muri rwete kwashi ikoma so someone has think to me that the unity tamagenda y'abantu baba of course nyira tkoregane tuchaba samu ribada bibisese kahona tuhana boma office na RDC na Bank of Uganda turiyo mwezi ngakuma but we feel insisting to Kampala bashifting kuja kunuya bango bire twakusyo bantu aturusha nk'umushongozi abarimbara kunuya mugantaje Kampala chikumbera kizi ngati ngabimera bari kula imfite bishongoro hata kujana UBC
cyangwa so atiya umuntu mu kibine kumpa tinka chenye kurungi ngana ninje cyangwa se twakora ko Elizo Saturday Dance Mix bada cyangwa mufune representative mu program yanjye muje mu giye kushobora abanyarwanda n'abakozi abana n'icyo mwatandika n'ikimenyetso because aba stars superstars abakamba bakastandi kabako shati ni munara kumwachitanga kandi muje mwashobora abanyarwanda zakongera kwaki kuchimanya aba program y'abo bamwe maravugireho tinga se kumanya kongana program muza kutinga mani gayo wajibukiriza nashibuzo mu studio okaboro tinga kandi ni mpango ne manu no bachega so nyina tukwatanye kundi nimba kaya ise promoting the music. Yes. Nobody know. Amazina gani wajamba? Ni Nelson Akatkura. aka DJ Nelson wamisho gentuha mwene Johnson byanga ko filme magezi 12. Program letanga Shani na mpaka mkasheshe muziki tamu sinaga muziki. Inazo mweba zio mpaka Mkasheshe. Shani lezo ezaichiro mpaka mkasheshe music binyanyanya no kugane kura chi. So na chante izo mafuna muntu omwe mbeleze bano tayisakuza mukara Saturday mbeleze nyine program zindi mukaba mukaga muko ina besho bakaba babiri ninga bashaka naganga okusinzira ndekateka ya program shibishi bini producer so nyimba sakwa ka offer no bakora ibintu bakakora ibindi itwachi nigisirizamo mushe mu kiri kunyuka twakwakira example so ikirecho twakwakira umwami Nelson bari DJ Ninga cho abamajwe takuchimanya ngo kabona neta ya installation ngo kwa kandi ine program ye ejo takuchimanya ngo bari hatije ndi ya government kurihira n'umugende gutara okay mukoreze gambo yakucenderaho musibura nawo chine waka tutambure nyo nyine tari because program bakati kwasa bayangutaye solution so kumkurebawo kumkureba motion muzumtaye kureba atine waka mali yes kana le umuntu ninga bobe wataya yise bono bo batine waka nacho chikugana to shanga umuntu wamutayisa ninga bobe bice bisho ngayibiri so tine ungato mutaya nisho sata babo kureba hano superstars ibyo ngore bine tukagera ngo abiza no kwakugotaga abinke byanje no kwakugotaga mbere kigambo na kimwe no bitira no sio mukashisho takageze sindia tukunganya mpaka na damushana so ejo program baada kile ndio tutakoyo kufuraje naye then tutaka program yetu aba akachiko akarongwa ikinko bashaba ingaje kinyine kugamba ko n'ibintu bibejaye commitment information kuya icyo wacu cyone yanjura ejo cyawa barabandi kubandika baketeje n'abamisha bangu tuyikirize buhaba abatakutumanya twenda tuyanjure kasitari bingi munonga dene cyo cyumuntu bawo kubana ngo twahiranye we nakine kuko badango turabimo ugana umuntu kugera urumva karangiye tagisa umuze mu kugenda cyangwa ijera reka tukomeze mu tora wabafuna zishakiraho kwabanumba cyane wabafuna position kandi yanjure ndi bingana cyo kure muka abamwe bakanyita ikibaye kandi nakikira twajango kumupropaganda amazina gawe na stage amazina karimo Chris Ivan stage ni na stage Chris Evans amazina nabanyita Semoger Records yowesho muzimanyita Face Exit umarunda akino sepo amaze kubara gusemurira mutavuga nyumba n'amatafari
abo baliansi yange so amazina genye ninyase mu Julius ngakora 7 butterfly LC Banyita Friday Wilson nanga Shigro Wilson niyo mashongozi w'ishuri amazina banyita Babura na Joseph na stage name banyita Joseph na niyo mashongozi wa Saturday na boss What are you doing with them? Banyita Crash Adams. Ubwira biri. Amazina ganje. Njiro ninge yandura mzee. Ninge Crash Adams kandi uko nabye shongora na stage banyita Izeman Adams. Bari kujya. Kijama. Amazina hano wahita kumukunda we ugambira mu mazina nasabyaho kuri media akandi nikora muri Africa kandi as a personally MC Mashweko Mashweko ndi turani rwanda Mashweko yasa Mashweko isimbiye biri mu nyakanya ku masomo nashobora kubashanga amazina akabije mbayita Selena nikora na Kora Media kandi nikora programming kuri Pomerato then ndi mweshongozi nyeshongora dancehall music ndi writer ndandika ibishongoro oba gospel music type na ndisandika then amazina genye mbayita Mabukasi Tacha amazina ndirona kabutiyo bataringa wamizi gwapara ninkora na Kora Media kandi abeshongozi mwe n'abinikoze nabo nibakunda munonga na chenali mkaje batyo tugana ganire super promotion Nyon banyeta Sechiziv Hassan Megaton bakanya ndio ya Field Marshal so ndio mweshongozi then zichenjizo kukolako kwe kulaba nga sente ezo zimulimu muzikola ki muzejja muli muzigabako njagala muvuga amamotoka agakabi because muli ba superstars njagala muzimba amayumba agakabi because you people are superstars nali mbera mpuliriza nyo story ya Ronald Mayinja ne Eagles they were young boys ne basalawo ne bagatta amaani they are all very rich bona bagagga nze bonna nkyadeko maganga competition mugitekewo mu Western region nga si yakwekuba nga si yakwewalana competition ebeerewo musicale lwaki oli aleeta oluyimba nazzaako gwe nga olusirise mubakuba ennyimba muteeke abasajja abo ku bunkenke aba media houses abeere nga akyawulira oluyimba lwonawulire olwono muteekeewo omuliro mu Western region ekyokubiri temulina kukoma mu Western region muli bayimbi ba ggwanga Uganda music wa trading mu Uganda yonna ewaffe mu Kampala abasajja basingayo obugagga ba Western region mukimanya ekyo bebasinga obugagga nze kino nkyogera mu central basinga mu center ba Western region they know their language they hear your songs era okubalaga nti mwe basajja mwe muli b'amaanyi nsaba Katonda endongo eggulewo ngenda kukola endongo yammwe mu central mbalage nti mulina abantu ababaagala wabula mwe kennyini mwekotoge nze buli amaanyi nze mumunkwase I know I will give a start I know other people will follow me omanyi wano mu Uganda ffe bapromota omuyimbi womutegeka n'omugyamu ssente bapromota abalala nga bakola ki nga bamunoonya ekyo kyekiri bessanyu lyange wendi balaga eggwanga nti muli baakabi eggwanga ne libagoberera ne bitandika okubanoonya ne babagula ssente nnyingi nze nja kuba mmaze okusanyuka muwulira baganda bange nolwekyo
ngenda kukkiriza essaawa zino okubategeeza nti baganda bammwe bakulu bammwe bali wamu nammwe. President Dr. Jose Chameleone ali wamu nammwe, ali so happy by the way, ali so happy. Mbadde njogera n'omukulu Bebe Cool ejjo twabadde naye abadde ku ddina wano nga yankubiddeko era, ali so happy n'essaawa zino ava kuŋŋamba ali so happy, abiraba ebigenda mu maaso abifuna. David Lutalo taliimu mu ggwanga, yagenze kuyimba, ali so happy, ye Deputy General Secretary waffe. Hajat Sophie Nantongo ye General Secretary wa United Music Superstars ali wamu nammwe. Omukulu Palaso nga ye Treasurer wa association yeno ali wamu nammwe. Ate nga abantu bonna Chris Evans ye Logistics ali wamu nammwe. Baganda baffe mulina amaanyi mangi emabega wammwe, tugakozese creatively tugaggyemu ssente. Njagala mu Western Region ebbanga lyengenda okumala nga ntobana mu baganda bange. I'm a free man, you can contact me. Ekikulu just kumpa ku namba yo nembeera nayo mu ssimu yange, nembeera nga naye mbasikutte weebisanga nkuba nga ngimanyi. Naye ebbanga lyetugenda okulwana olutalo lwa Western Region musically mugenda kulifunamu. Omulimu omulala gwenziramu okukola mbasuubiza nti ngenda kubaala ssente nazo nzikoze. Obulamu obulimu akasente baganda bange bunyuma bukola ki? Njagala mu bufiiringi, njagala mufiiringi obulamu obulimu akasente. Omusajja ngondo lwaki bakyamubanja music? Really? Kiki kyatanakola? Kimubadde mumubanja kyeki kubeera kutebola kubanga nammwe mugenda kuvaawo wano mufuuke ba agency naye bano abalala abajja mubategekedde mutya, mutandise okutegekera abantu bammwe. Music wammwe asobola okufuna sente. Tugenda kukola strategies okulaba nga tufuna sente. We are going to look for all friends of music. Tukole nabo. I have already told you, PRS. Amaanyi gano tugenda kuyuguma era tugenda kutuukiriza bye tugenda okukola. Mbeebaza okubeera wamu. Njagala ngende ne President ajje tumalirize omukolo guno olwaleero mutusiibule bulungi tugende nga tumaze okufuna bondi ey'amaanyi wakati wa superstars n'obukulembeze buno. Kyetubasuubiza tetugenda kubawa yadde ekikulu, tetuziina ekibadde mukiteeke mu bwongo. Kyetubasuubiza mu mutima mulungi ng'obukulembeze bwa United Music Superstars Association tetugenda kubawa yadde ekikumi, tetukola ki? Tetuziina, wabula tugenda kubayigiriza engeri gye musobola okwekamulamu ekyo kye mwafuna ng'ekirabo okuva eri Katonda nammwe mwetereeze. Ekyokubiri, eweetaaga sapooti yaffe tugenda kugikola ki? Kugibawa. Eweetaaga President tugenda kumukuba, tumukozesa tufunemu. Tumukoze ffe tuzze mu Western Region mu mutima gwa Western ne tuba engaging ne mukola obukulembeze wano. Abakulembeze abali wano mulina obuzibu bunene. Region yeeno ebakakatako okunoonya ba representatives b'ebitundu ebirala mu region yeeno, era ebyo ebitundu ebirala mu region yeeno birina okubeera under umbrella yammwe. Mukitegedde bulungi baganda bange. Abantu abali mu Western Region mwenna abalombera nti abakulembeze bano abalondeddwa era abagenda okutongozebwa be balina emisango eminene we batatusitule kubaleeta kubalaba, era bano nga tebannatuleeta kubalaba balina okubeera nga babatuuseeko kubanga be bakulembeze bammwe. N'olwekyo you are the people responsible in this region. You should not have to sit. I know we are passing through a lot of challenges. I can say, nsaba Mukama Katonda oyo w'ekisa ayimusiza abantu bonna betulabyemu ne betwegomba akwate region yaffe eya music industry mu Western Region yeeno agiyimuse paka ku level esembayo. Njagala ba Western artists bayimbe mu ggwanga lyonna erya Uganda because I know they can, because they have the good art and they have the good music.
nsaba katonda oyo akuwa omukisa owa Dawudi omukisa katonda oyo wewa Dr. Jose Chameleone omukisa awa abayimbi bano omukisa katonda oyo yagagawaza Bebekulu abawa omukisa katonda oyo yafuula lutalo kyali abawa omuki omukisa nawe mufuuke ekyo n'okubayitako kubanga kikola kisoboka we tunayita mu katonda we tunayita mu kukola ennyo we tunayita mu kuba obumu tugenda kuwangula. I thank you so much. Let me invite your leaders abateekeko omukono abawa omukisa tutambulire wamu ng'abayimbi. This is the United Music Superstars Association of the Western Region. This is the United Music Superstars Association of the Western Region. Numbers. Don't build up big numbers. We don't need them. We need a quality. Let us work with a few who are qualified. Temuteka Mutumu Association yamu natana kufuka superstar. Ne wala mukwano gwe mumwerekereze. Wabula mumuyamba afuke superstar qualifying asobole okuyingira mu association ye. Mubalekeje babeera yonna bayimba. Begomba okubeera mu association yamu. Mubaleke yonna gye balinda bayimba Wilson. Begombe okuyimba okutuukanga bajja ku mmeeza yamu. We munekubamu ebituli eggwanga ligenda balaba mugenda kweswaza. We munaleeta ba members abatali ba superstars mu association yammwe mugenda kwekubamu ebituli mugenda kugwa. Mumpuliriza bulungi kubanga ffe tubamanyi nga we mwemanyi naye we munekubamu ebituli ne mutaba na limiti mugenda kukola ki mugenda kugwa. We tumala okutongoza obukulembeze buno obukulembeze wammwe bujja kutuwa bamemba baabo obira bulungi. Fe ID zaffe ziriko siiri era ID eyo bw'ogifuna n'ogisikaninga ereeterawo position yo mu United Music Superstars oba member era negamba member United Music Superstars Western Region. Mumpuliriza bulungi ID tugenda kuzifuna nga ziri original nga ziri ki original. Ffe tuzeegulira buli muntu agyegulira ewaffe pa tuzisobola za layisi oba okitegeera naye mubeere ne identification yammwe. Bwe tunamala tugenda kuteekawo ekigambo ekigamba nti omuntu alina ID ya United Music Superstars Association yeetaaga okuyimba ku mukono gwonna ogwa superstar gwasanze. Njagala abayimbi baba bajja okuyimba babainvolvinge kubanga kati tubayina. Omuntu waba ayagala lutala amuyimbire lutala amugambe naye nyinayo ba superstar bange mu region eyo nabo bagule neme kuyimbayo nzekka. Twejjemu omutima ogwo guli selfish wetu tujja okwefunamu. Muntegedde bulungi neyanziza njogedde nnyo. Waliwo ekibuuzo kyonna ekitalekeka tewali sigenda kwekubiranga kasokona ndio kumpi. Mbadde nyawo kubuuza wagambye nkolamu ebituli ne bakola ki ne bateekamu abatale ba superstar kati nyantegeere superstar yeyani. Kibuuzo kirungi kasoke ntwalira ekirungi ekyange kibuuzo mbadde nsiima ku lugambo luyobadde oyogera wemunade nabyogedde kuma bikatonda ki kyenjagadde nnyo lwakuba nti eri abayimbi bewamwe bakamiyo n'abalala ba superstars ng'ekibiina bwe kiri ekiri bwe kibadde kijjamu agibu eno oba ne bajja mu region yaffe osanga naffe ba superstar baffe betulina wano nga tebafunamu. Kyensiimyemu nti kwegamba nti kamiyo baba eri ne wizo n'abalala tibazzemu agibu oba mu western okuba mu bibiro byabwe naffe mu bayimbi superstars ng'ekibiina kigenda kufunamu kuba abayimba abo barasitachazi n'abalala bagenda kubeera ku mikolo eyo bayimbe kuba nti tibagenda kutegeera rasitachazi gwa superstar we nga tebamuwadde ka stage.
ekyo nkisiimye nnyo ate kyendabyemu nti nakyo tugenda kufunamu sente naye kira kyogambye companies superstars eyo eye kampani negata neeno nekibeera eddoboozi limu soba companies za western zino ozituukirira netukola obulango naffe netufunamu ekintu kyokwegatta kirabire ekintu kirungi tweyaziza naye namwe bemwogera nga mutandika njaga namwe mubituukirize nawe muteekekoko nti bwe banga Chameleone bamugambye ajje okuyimba mu Ajibu naye alemereko agambe ngenda mu Western ate waliyo superstars ng'ekibiina n'abo abaana bali mu superstars balina okuyimba bwe baba bampadde miliyoni 10 nabo gambawo miliyoni oba 3 nga superstars abe Western naffe tusobola okufuna mu kintu waawe banga tuli mu kibiina naye nga bawagulu be bafunamu myaka emeka 5 kuba nsuubira nti omuntu ayimbye mu industry emyaka 5 asobola okukola ki okubanga hit says azikoze okukolifayinga okubeeramu ekyokubiri oli asobola okuba nga ayimbye emyaka 3 naye ngaakubye ennyimba nga nawe otuula wali naawe n'ozikola ki n'ozirabako oyo asobola okolifayinga okubeera superstar ekirala mulekerewo ebibiina ebirala gaapu okutwalako abantu abatalina bakugwana bagende balwanire eyo okulaba nga bajja obbeegattako. You are the superstars of the Western region. When I talk of the superstars, I mean you are the Chameleons, the Bebe Cools of Uganda. Namwe mugejinga bayimbi abalala bangi tetuli nabo naye nabo bayimbi bafina mugora bayimbi naye tetuli nabo bayina associations endala gye bakola ki zebagwamu okitegere bulungi n'abayimbi abalala gye bayi tetuli nabo naye babigayi bayimbi bamaanyi naye tetukola ki tetuli nabo bayina association endala gye bakola ki zebagwamu ezibatwala so namwe temubeera selfish muleke abantu abatalina qualifyinga babeereyo eyo babeere mu associations endala kabineti yamwe esobola okufuna ebbaluwa olunaku lumu nga association egamba munayo omuyimbi wa ford tulaga nti aqualifyinza okubeera superstar tusaba mukkiriza abeegatteko enkolagana eyawamu gye twagala ate sibagambye mbu temubayamba help them so that they can also grow big. Ajja kuyimbirayo syesi nga wanola statia onola Chameleone mwana kigambe ne radio wakitegede bulungi ofuna abantu bo 15 ze miliyoni okuleka emotoka ennungi okula akayumba oba oyongere mu nnyumba zo okitegera bulungi otambulenga bejenti njagala nga wekiza okubalaba ndaba emmotoka olukalala nga lugoberera I want to challenge, we are waiting for this gentleman. I want to challenge those people who don't see the richest you. Nalaba challenge aba batalaba mugagga bomuli. Abatalaba music wamu. Kimanyi bajja kujja. Bajja nakogera ebigambo bingi kwolo nga bamaze okujja. Bajja gamba abantu abo babijje mate ye mu binyo naye mu binyo nga ye yakulaga ettaano. N'otereka ogenda okugizayo kuyamba tekyetagisa ate kuzaako ddagala tupataniringe n'aba media houses bano abamativi abamaledi abayimbi abanyipapula tukolagane nabo batwagale badde mubabeere emikwano gyaffe you have to promote bano abantu mubapromoting bano abantu bebaffe mubapromoting abayimbi mupromoting abayimbi mubawa omukono tugenda kulaba nga tusobola okugenda mu maaso nze kyembagaliza kyokka sibaagalamu ssente naye njagala gwe wafunye oluyimba oluyimba olwo nze ngenda okubeera promota wange njagala mbalageko nti musobola era olumala olumpi ngenda kulupromotinga nze kenyini ku ssente zange njazijjamu nange nakufuna sikuwa buwi siri wa Red Cross wabula tugenda kola business
netugamba tusoboka bali isingiro bundi no shenyi nawara bofuna y'abantu babiri superstars kuberi ne wabo aganga tugenda na fiso ya se abakola ebintu ebyo nabo bazze we bali mumubireko Mr. President nabo bazze we bali abakulu bano omulimu gwe twabalekera Mr. President bamukoze bulungi kyetwaba tekedde okukola era bironzemu omukulembeze bulinze kubutongoza bwekenyini oba wena omukisa basobole okukola tusobole okutambulira awamu mu ambuleera ya United Music Superstars Association ate essuubi lyabwe lyonna ngenda kuinvitinga Vice Chairman Omulonde ainvitinge General Secretary we asoka welcoming President wama inviting General Secretary we atusomere atubulire kwaba abantu bemwalonze naffe tubamanye then President alyoka abateekeko omukono awo tulyoke tukole ebigenda maaso nolwekyo nsaba ntwala omukisa guno Mr. President olunaku olusoose mu Western Region okuyitira stars ajje mu maaso go akwanirize wamala okukwaniriza ayite General Secretary we atuwe obukulembeze obunange bwe babulonze tulyoke tugende ku session eddako era Mr. President nsaba okugamba nti olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo kubanga gwe mulundi ogusoose mu byafaayo omuyimbi w'eggwanga namba emu okuvaayo nayimirira wamu ne bayimbi banne mu regions endala ekintu ekyo nsaba mukikubire mu ngalo ez'amaanyi n'olwekyo owekitiibwa Her Excellency the Chairman of the United Music Superstars, the chairperson, you can come and take over the floor. It's you to invite the General Secretary and so many members to Alabe wano, to batongoze, to balage gwanga, musware nga temukoledde bantu wa Western Region. wasuubiza era okikoze bannange era nebitiibwa byammwe tubeebaza era tubalinamu essuubi ddene okuba byaffe bwogenda otwekulembera nate tukole ki kugoberere bannange baserebu bannange ni musanyufu nnyo mweyimiriddewo mubalaze nti naffe weetuli era mubalaze tuli bakabi era tugenda kusigala tuli ki bakabi Nolwekyo mbadde nsaba mwami Rosta Charles oyimuke olukambwe nga babiri neyanziza nina okumweyanza omukulu bana tusanyusa obalaba omulundi ogwokubiri nze ebyokwogera nina bitono kubanga essanyu lya mwoti wa bonja Yes Uganda, webale kureba program ekiwaba n'okimanya niyo sha just chillinga tukwasaganya yamuswagane promoter the number 1 Kulukuta selector kulukuta ningale kale Nina mani